okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa akakalu ka kooti ku musango ku misango egy'obutujju egivunaanibwa omubaka wa paalamenti yali owa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi ne bavunaanibwa nabo kuyingidde olunaku olwokubiri era nga kuli mu kooti enkulu ewulira emisango egy'obwakalintalo nga abantu abagenda okuyimirira basiba basoyibwa akajojojo ebibuuzo. Mu kooti ekubiriziddwa omulamuzi Susan Okalanyi webuzibidde nga yakasoya abantu 14 ebibuuzo abaleeteddwa abasibe 8 ku basibe 23 bavunaanibwa emisango gino. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu amyuka Ssaabawaabi wa gavumenti Thomas Jatiko n'omuwaabi wa gavumenti Richard Bilivumbuka basoyeza akana n'akataano abantu 416 okuzuula obanga balina ebiwandiiko ebiboogerako okulaga ennyingiza yaabwe amaka gye babeera n'obusobozi bwabwe okukaka abantu bano okudda mu kooti singa baba beetaagibwa. Wabula abamu ku baleeteddwa okuyimirira abantu bano bakkiriza mu bwangu nnyo nti ebiwandiiko ebituufu ebyetaagibwa nga bitongole tebabirina. Ate abalala kizuuse nti bizinesi ze baddukanya si mpandiise n'abalala emirimu gye bakola si misomerere. Oludda oluwaabi era lusoyeza bano ebibuuzo okuzuula obanga bamanyiddwa ku byalo gye bava omuli n'okujja n'ebbaluwa z'abasentebe b'ebyalo byabwe wabula abamu ku bo bazze tebazirina. Bano era balagiddwa okulaga obanga balina obukakafu mu by'ensimbi nti basobola okusasula akakalu ka kooti singa abantu beeyimirira balemerera okudda mu kooti era abamu ne bawandukamu. Mu kusoya ebibuuzo bino okwatandisa olunaku lw'eggulo kusuubira okutambuzibwa okumala ebbanga eriwerako era nga mu bano abataddeyo okusaba okw'okuyimbulwa akakalu ka kooti kuliko Muhammad Mwanga Kivumbi ataleeteddwa mu kooti era nga n'abalala tebaleeteddwa mu kooti nga bakyali ku alimanda mu makomero okuli Luzira, Kitalya, Kigo ne Naggulu gye bakuumira abaana bato. Mwanga Kivumbi n'abalala 22 abavunaanibwa emisango egy'obutujju kigambibwa nti kyekuusa ku butujju obwakolebwa ku poliisi y'ekibibi mu disitulikiti y'e Butambala ne ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ekya disitulikiti y'e Butambala ku lunaku lw'okulonda amasasi gye gaavugira omwafiira abantu abagambibwa nti bali mu 7. Wabula nga bayita mu bannamateeka baabwe abakulembeddwa mu Samuel Muyizi abasibe bano bategeezezza kooti nti bakkirizibwa mu mateeka okuyimbulwa akakalu ka kooti kubanga balina amaka ag'enkalakkalira batuuze balungi era balongoofu nnyo mu bitundu gye babeera era nga n'okubakuumira ku alimanda nga tebannawozesebwa nakyo kirinyirira eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka. Kooti eno tulina abasaba 23 ku 25 ababiri abaana abato bateebwa kooti ento e Butambala omuli Mawanda Paul ne Muyinda Wilson. Ku bana 23 mu nnaku 2 tusobodde okusabira abasaba 10 kuli Honorable Mwanga Kivumbi n'abala 9 abo bo tumaze okuteekayo byonna ebyetaagisa okubasabira. So ku applications 23 eziri mu kooti eno wakamalirizaako application 10. Kaakano okuwulira okusaba okw'okweyimirirwa akakalu kwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Gavumenti erangiridde abantu abalala 6 abazuuliddwamu ekirwadde ekya Ebola mu Uganda. Kaakano omuwendo ogw'abaakakwatibwa ekirwadde kino gutuuse ku bantu 15. Bano 6 kitegerekese nti bonna bannansi ba Democratic Republic of Congo abazuuliddwa mu Uganda. Ministry y'ebyobulamu egamba nti waliwo n'abantu 668 abali mu kulondoolwa era nga balina akakwate ku bamu ku baasooka okuzuulamu obulwadde buno obwa Ebola. Ministry y'ebyobulamu mu alipoota gy'efulumizza eraze nti abantu abakazuulwamu obulwadde buno abasinga beekuusa ku abo abaasooka okuzuulwamu Ebola era abamu babadde bali mu bifo ebya kalantiini gye badde balondoolerwa. Era Ministry y'ebyobulamu egambye nti waliwo n'abantu abalala 2 abajjanjabiddwa ne basuuka era basiibuddwa nga ku bantu 15 kaakano 12 bokka be bakyajjanjabwa mu malwaliro. Gavumenti egamba nti omuntu omu yekka ye yakafa ekirwadde kino mu Uganda ate nga naye yali munnansi wa Democratic Republic of Congo nga musajja wa myaka 59. Akulira ebyobujjanjabi eby'ekikugu Ministry y'ebyobulamu Professor Dr. Charles Olalo agambye nti bannayuganda basaana okwongera okwerinda ekirwadde kino nga bakola ebibalagirwa.
Director Ministry ebyobulamu akulira ebyokusomesa abantu ku byobulamu ebitali bya mu ddwaliro Dr. Daniel Kyabayinza agambye nti gavumenti weeri era ekyasobola okukwatirira embeera eno ekirwadde ne kitasajjuka. Abalwadde b'Ebola 11 twakafuna mu Uganda bonna bali mu karantini era twabateeka ne ku no-fly list. List eyo bagiteeka mu bitongole byonna ebikiriza abantu okufuluma eggwanga tebasobola kufuluma naye ate ffe bali mu isolation tubalondoola. Ekyomukisa omulungi ennaku 21 ezisooka zaaweddeyo era abantu ababadde mu karantini batandise okuvaayo abasooka okujjanjaba omulwadde yasooka n'owookubiri. Kituwa essuubi lingi era agambye nti abantu bajja mangu mu bujjanjabi tubawonya. Ekyokusatu nti abantu bonna betusobodde okuteeka wamu ne bafuna obubonero bwe batandikira okusiiga Ebola. Dr. Kyabayinze era wabudde bannayuganda nti bewala okumala gawandiika mawulire agasasamaza bannayuganda ku mitimbagano nti waliwo omuggalo ogubindabinda. Tuba tubayina kisegeeza obulwadde bwate butambudde mu community. Tusaba batuusako abantu amawulire bwe batuuseko amawulire amatuufu siga kusasamaza nti amasomero bagaggaddewo simanya lockdown ebyawolokoso babiveeko babulire bantu kwekuuma kuuma nnono za SOPs zetwabawa ez'obuyonjo okunaba mu maaso mu ngalo ne sabbuuni toilets okuba ennyonjo kubanga abantu bano bafuna ekiddukano ne bakozesa toilet enjama obulwadde busobola okubaawo ne butambula. Ebyo obubaka bwe nawulidde aba taxi drivers ne ba park owners bwe baataddemu amaanyi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA nate ekittukiza ebikwekweto byakyo mu bitundu by'e Busaabala, Buggu era ebizimbe biwerako bimenyeddwa. Ebikwekweto bino bijjidde mu kiseera nga NEMA yakamaliriza ebikwekweto byayo ebyokumenya ennyumba z'abantu mu bitundu by'e Kawaala nga erumiriza nti bano baazimba mu ntobazi. Mu kikwekweto kino ekikoleddwa mu bitundu by'e Busaabala, NEMA ebadde eyambibwako poliisi n'eggye lya UPDF okwewala ebiyinza okuddirira ng'ennyumba z'abantu zimenyebwa. Abantu mu kitundu kino bategeezezza nti ekikwekweto kino kibaguddeko bugwi era ebintu bya bingi byonooneddwa mu kavuyo. Abanema bali kumenya mayumba g'abantu wano ng'ove Munyonyo odde Kajjansi naye ono nga tonnatuuka ku bitala by'e Busaabala bali kumenya mayumba g'abantu abasirikale bangi abazima mu ntobazi wano wansi nga tonnatuuka ku bitala by'e Busaabala ng'ove Munyonyo kali bali aba bangi bayitawo Buggu Busaabala operation kansimisana kati emmotoka za poliisi nnyingi n'abasirikale bangi. Kitongole kya NEMA kyakola ebikwekweto bino omwaka oguwedde naye oluvannyuma ne biyimirizibwamu wabula kaakano kibittukiza nga kisuubirwa okubitambuliza ddala okubuna ebitundu by'eggwanga byonna okumalawo abeesenza mu ntobazi. Abavunaanyizibwa ku byokwerinda n'ab'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kalungu basanyufu olw'engeri abatuuze mu disitulikiti eno gye beetangiddemu ekirwadde eky'Ebola era babasabye nti babasabye obutakyusaamu. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru ali Kalungu mu Buddo. Dumba Ligani ono nga ye muyambi w'omubaka wa pulezidenti atula mu kitundu kino eky'e Kalungu mu kwogerako ne leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu agambye nti basanyufu nga bo abatwala ebyokwerinda nti mu kitundu kino eky'e Kalungu tebannafunayo buzibu bwonna obw'ekirwadde eky'Ebola. Kyokka ono agamba nti wadde guli bwe gutyo bannakalungu tebasaanye kuddiriza. Twagala okwebaza bannakalungu olw'okuba nti tugezezzaako okwekuuma ekirwadde kino eky'Ebola. Tetunnafunaayo nsonga yonna oba incident yonna ku nsonga y'Ebola mu disitulikiti yaffe. So twagala okubebaza abo bonna abagezezzaako okuba nti mwekuuma naye nga tugezaako okubajjukiza nga office yaffe ya RDC Kalungu nti tugezeeko okugoberera standard operating procedures eza Ministry of Health ze yataddewo ng'egezaako okulambika engeri gye tulina okweyisaamu. Assistant RDC ono Dumba Ligani mu ngeri y'emu asabye amasomero mu kitundu kino eky'e Kalungu okugoberera ebiragiro Ministry y'ebyobulamu bye yateekawo okulaba ng'ekirwadde kino eky'Ebola kirwanyisibwa. Ministry of Health yagambye nti amasomero gonna agasobola gagulewo temperature guns gamakinge sure nti gateekawo we banaabira engalo ku mulyango ng'abaana bayingira ku dormitories zaabwe abo balina ebisulo ku classrooms
nga bayingira mu classes zaabwe tugezeeko okussaawo enkola ey'okunaaba engalo nti kubanga ekirwadde kino eky'Ebola kitambulira nnyo mu bukyafu okwewala okuliisa abaana ebintu ebinyogoga abali mu bisulo n'ebintu ebirala bingi nga Ministry of Health we yalambise. So tugenda ba wiiki eno tutambula mu masomero gaffe ag'e Kalungu okulaba nti standard operating procedures zino Ministry of Health zeyataddewo oba tugezezaako ozissaawo masomero gaffe. So office yaffe RDC tugenda batutambula nga tutunuulira amasomero limu ku limu nga tugoberera ebiragiro ebyo ebyateereddwawo okulaba nti oba ffenna tugezezaako okubissa mu nkola. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita edduukiridde amasomero ag'omu kibuga Jinja egatonedde amabaati 4,000 okusoba eri ag'obwannannyini n'ago geeyambako. Mu kuwaayo amabaati gano ku mukolo ogubadde ku Jinja City Hall mu kibuga Jinja, ow'ebyenjigiriza mu kibuga ekyo Paul Baliraine yeebazizza gavumenti bawadde obuyambi obwo n'agamba nti ebizimbe byonna ebiriko amabaati aga asbestos gaakuggyibwako mu bwangu bateekeko amabaati amapya. Asabye abakulu b'amasomero abafunye ku mabaati ago obutagatunda wabula basereke ebizimbe abaana basome. Mu mbeera y'emu omuyambi wa RCC mu kibuga Jinja Mike Kasede agambye nti gavumenti yakwongera ku buyambi bwe w'amasomero gaayo n'ag'obwannannyini okuyitimusa eby'ensoma.